agaliwo mutabani wa General Kaguta Museveni jawunyedda yabadde alowooza yamanyi wenu bingambo byakusaagamu busaazi kaakati nno kimulidde. Ndabye abantu bangi ku social media nga boogera ku bigambo genetically modified general byayogedde oba didigi byayogedde. Ndi wano bategeeza mwenna njagala mukozesa amaaso gano n'omutwe gwammwe. Mu Uganda tubaddemu ne betuyita baloya abalwanizi b'eddembe era nga basobola okuchallenginga ekintu kyonna mu ngeri yonna ebesooka. Ne baloya bano bonna bagenzi battibwa nga owekitiibwa omugenzi loya waffe gutwazika embaale yamanya ganva mu mutwe wa Mary twali tukyalinawo omwami ndowooza abadde Thaddeus Wakafuuzi baamuwa butwa ne bumugongobaza n'abalalala kati tulinawo lawyer council musindoza ne Shami Malende be batono kati abasigaddewo bonna bali compromised tebasobola kukola kintu kye balina kukola. Buli statement yonna ekolebwa Muhoozi eri treasoners era tekkirizibwa mu mateeka esobola okuleeta genocide esobola okukozinga chaos mu Uganda. Njagala mbuulireyo ani yavuddeyo n'agenda n'agula omusango ku Muhoozi oba n'akondeminga Muhoozi tewali. Lwaki? Kubanga bonna babatiisa dda. Malema Biriizi awabira n'enkoko gaziganya okwerinnyira oba enkoko gaziganya okubiika amaggi buli musanga aguwaba n'ekiyinja asobola okukiwabira nti kyaganya okusala kolansi. Yavuddeyo kondeminga ekikolwa kya Mukama kye yakoze tewali. Kati saagala male budde nga mudda ku musajja gomanyi nti embwa ezaala mbwa ate embwa ne boogisanga e Japan ne boogisanga e Netherlands ne boogisanga e Malaysia embwa esigala mbwa. Nkiddamu sharing a video embwa ezaala mbwa ne boogisanga e Japan ne boogisanga e Malaysia esigala mbwa. Kati ebigambo omuvubuka byayogera ndi wano bategeeza byonna byogera abijja mu meeting ze batuulamu. Oyo omwana tawandika kigambo nga tebakidiscussinzeeko mu meeting zaabwe. Mu meeting zaabwe ze batuulamu ez'okufuga Uganda emyaka 5 nga bateekateeka ebirala. Buli kintu kyonna omuvubuka kyayogerako bakiteekateeka era bakimanyi. So tebakulya ssente nti yawandiise statement ku social media nga tagimanyi agimanyi bulungi nnyo. Ompulya bulungi nnyo kati mudda ku discussinga kintu ekyo. Wabula buli kyawandiika kikube screenshot kitereke kiwandike ku Twitter kibeerewo nga further reference mu maaso. Kyensobola okubagamba bw'akugamba nti ye tagenda kuteri civilian yagenda kuddamu kufuga ggwanga ssemateeka wa Uganda asoma ki agamba obuyinza buli mu bantu bebeerondera omukulembeze waabwe omuntu ng'ate civilian so si muki so si w'amagye. Sekita zonna kati bamaze oziteeka mu magye kitegeeza ki bo tebali ready okuddiza buyinza buwa bantu kikuwa legality okudefendinga constitution yo ekyo nkimaze. Bwakugamba nti ye tagenda kwesimbawo Piero yagiye aba akulimba. That is kind of diversion. Lwaki njala kuwa reference ebigabo byayogera kitawaza byogera. Kalika tutandikire wano. Omwami ono yagamba nti Munyankole nenzia ne bagasi Munyankole bannaye pages no baziwabira naye echa stars ziri ligibbo omuntu osobola okusindika star boyagala wonna as a token of appreciation osobola okusindika star mwe bali nyomo balereda. Omwami ono ka video kana watedde mputini bagano ngagamba bwati. When I came from the bush, this Banyankole wanted to give me cows. I rejected the cows. Cows, Banyankole that was there, Moses that had liberated them. Thank you very much. If Moses was not given cows. I can't accept that. You sure? I don't need cows from you. I know how to get my cows. This is Banyankole. What be this? When lightning, Eta tugenda agambye nti Abanyankole bava mu nsiko bamuyita Moses nga bagala muwete ente nazigana kubanga yamanyi bafuna ente. Babadde babbanga ente okuva mu sub-region zonna ez'eggwanga. That is him oyo omu. Omusajja ono bwe baali mu summit ya Organization of African Union erisaka mu Zambia mwaka gwa 2001. Omwami ono Nelson Mandela nani omulala Nelson Mandela
ne bayali Moi, let me see Nelson Mandela n'omugenzi Moi bali bamaze okukola resolution nga baagala kukola ekintu kye bayita okuteekawo African Union, Africa yegatterumu, okitegeera yegatterumu. Naye Gaddafi yaliwo, Mandela yaliwo, Museveni yali yeesuddeko ebbali. Bano bamaze okuteesa bagenda kukola African Union nga borders zonna bagenda zigula nga balina wano currency balina buli kimu. Omwami ono Mandela bwe yambuuza owaayo suggestinga kikyoyogera ku kino, akasajja keebuzaabuza nga kafuka kanaaba ne kagenda waayita emyaka gibadde nga 10 ne kamulyamu olukwe Gaddafi aba inatule bamukuba mpaka mutta mpaka n'olwaliro ka video kaakano. And are muting the civilian groups, and therefore it would not be proper for us to spell out precisely what we have decided. But I want you to go away knowing that we have had a breakthrough. You want to say something? Very much. Thank you, everybody. And again, let's be cool and work for the president's out without nostalgia. And I'm muting the Kanzire munzanya akantu kano bulungi nnyo mukategeere. Ono yali esadi nga beekutuddeko tayagala kubera mu kifaananyi. Bwe bamugamba breakthrough ya African Union ojogerako ki? Yaga I have not straina kyakwogera. Kumbe yali amanyi kyagenda okukola kuno. and I'm muting the civilian groups. And therefore it would not be proper for us to spell out precisely what we have decided. But I want you to go away knowing that we have had a breakthrough. You want to say something, Gakuda? Okay. Very much. Thank you. Thank you, everybody. And again, let's be cool and work for the president's out without nostalgia. Tutambula mpola. Kati bwe kavaawo ne kajja mu 1993 kagende ewaabwe Rwanda ne kagamba omugenzi Joven Habyarimana nti mpulira olugambo bagamba nti eri abanyarwanda barufija bali mu Uganda bagenda kukwata emmundu bajje balumbe eggwanga lya Uganda ne kagamba mbo babalimba. Waayitawo emyezi 12 mu 1994 ne kasindika ganga y'abayeekera nga sere zivudde Kampala ne bakola ekyajabu. Huyo Recently, there have been a lot of rumors circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible, and it will not happen, and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Right. Otegedde. Kati mbatumeddeko mwenna by indigenous Ugandans who are still serving the same Museveni, who doesn't keep his words. Even if you helped him any way possible to save his life, the moment he gains strength, he goes against you. This is the woman who brought all the problems we are facing right now to the extent that Museveni is proposing to remove Article number in the Constitution of the Republic. All those problems were manifested by Aritwara Rebecca Kadaga. As we speak right now, Rebecca Kadaga is a moving cop. Yo. Ekimunywa kimunywera mu situlo ate kimulirako ne greenies. Ono ye leading okujjawo age limit, term limit. Oyo Rebecca Aritwara Kadaga bamuwa obutwa ate mwagala mufuyo yajjawo yatandika entandikwa y'okuleeta bino byonna ebizibu yo Aritwara Kadaga Rebecca. Yaleroza Museveni amwagala nnyo. Oyo Aritwara Rebecca Kadaga. Ekimunywa kimulirako ne greenies ate kimunywera mu straw. Omanyi okunywa soda nga omunywera mu straw? Obanga okozesa straw?
kati kimunyweramu straw kimulirako ne greens naye yavaako ebizibu byonna byonna okwesiga Museveni weesigamu emmese okwesiga Museveni weesigamu emmese Museveni abyesereze eggwanga ne banne naye banne beyakkiriziganya n'abantu bagenda kukwatamu mu kintu kino bakifugemu oli abambabazi yamu obutwa bwe nkulagira Sam Kuteesa kati bwafaanana oyinza okutya Sam Kuteesa obutwe bamwe mumanyi buno obutwe bw'emmese obutwe bayita obutwe bw'emmese esoma akatabo buno obutwe bw'emmese ng'emmese esoma akatabo Sam Kuteesa ndozamu obutwe bw'emmese nga emmese esoma akatabo kati yono bwati bwafaanana ono before ono yono kati bw'otunuulira Sam Kuteesa ono bwafaanana essaawa zino olaba bwafaanana kati bw'olaba akalevu kano kalinganga akadingidi k'abantu ng'obudingidi bw'abaana obuto bw'obusse baana yamudda mu maaso ku kalevu kubanga yeesiga abasajja abakyamu ennyo jjukira nabagamba iyo seriti bahabulwa tasonyiwa ne bwe giba myaka emeka during the political trial moments of Museveni, when he was trying to engage in Ugandan politics direct, he was defeated by Sam Kuteesa. And Sam Kuteesa, he kept on reminding Museveni that you are not a Ugandan, you are Rwandi, nothing you will do. Sam Kuteesa defeated Museveni several times. Museveni kept it secret until now. Waliwamu obutowa bwa mmese katoba ka mmese kwa mmese mujimanyi kati bwati wali obudingidi bwa muddano mwamwizo go musajja byayogera nembema obudingidi bwa muddano bosebana bwa mudda mu kalevu it's up to him yamanyi bamu obuuyu bulingo obudingidi bubu bulinga bosebana bubu olaba dano akatoyo oyo ne wano yono wano mulaba yoyawo ne yali yeroloza nti olwokuba nti Museveni bagatta nalowooza nti amusonyiye wano wamutuusizza kati wuyo alinga alina bussebaana akalevu kalinga alina bussebaana kalevu kati gwe tuyita Museveni original pure. He doesn't forgive and he doesn't forget. Watch wurra. Alright. Awo tuvuddewo. Kati saagala genda nnyo nga siwadde information olw'ensonga njagala katandike. Mwenna abategedde enjega eyagudde ku baasi eyabadde eve South Sudan kitalo nnyo ddala abantu bangi bafiiriddemu naye muganda fono omu ku basobodde okusurvivinga alukuviira ku ntono kamubalageko wano then tusimbule video muganda fono yasobodde okusurvivinga byebyo biwulidde ebya General you said habulwa ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba olukwe lwabwe lwe balina olunene nnyo ddala lutasaanidde kubuusa maaso bano engeri gy'akolamu ebintu byabwe yemu taata yawo omwana amagezi do this bakoneyo kano test the waters n'omwana ajja n'atestinga waters olumala okutestinga n'addayo n'abisiimuula mukutu ne bivaayo n'oddayo n'obinoonya nga tebiriyo naye nga bali ku kituufu kyennyini kye beetaagira kye baliko era kye bagoba kati gwe bw'otunula n'obiikisa amaaso oyo mutamiivu bannaaye bano si batamiivu bategeera wadde anywa n'akomayo naye abala ye taata y'abala omuzannyo abantu bonna basobodde okuparalyzinga omwana ne bamulemesa okutula ku ntebe bagenda babeerawo kitegeera wenda kutuuka nga twakyali asobola kugamba ku mwana nti nga bonna bali bafukamira bufukamizi nolwekyo kati bannayuganda ffe tulina okusitula eddoboozi lyaffe ne tugamba nti ekimala bannange twebeereremu tubeere bagezigezi ebigambo si birungi we tulaga awo mukama bankuumire ffenna naye tumanye nti buli olukya olinako kyokola okugyawo gavumenti ya General Museveni
tusobole okuba nga tutereeza eggwanga lyaffe ku lw'omugigi omulembe oguddako. Mwera.